Twaregisterinze omusango gw'emmotoka ya Sinotrack nga eno ebadde eva Fort Portal eyelekera Kasese neremererwa okulinya akasozi nedda emabega nekona taxi drone endala. Tuteberezebwa nti yafunye obuzibu mu system ya emmotoka eyo era nga traffic police tukyakola kunoonyereza kulaba ddala kiki ekyalese akabenje ako. Baffe ba traffic baze ku scene okwekenenya ekyabaddewo eggulo na kukola assessment injuries ne damages ebyayononeddwa biri bimeka era n'abantu abakosebwa bali bameka era nga tugenda kuba nga tubawa details z'akabenje ako akabaddewo. Ekifo ekyo mu Kikongo kifo kibi era tukubiriza abagoba b'ebidduka okufaayo nnyo okulaba nti obubenje babwewala n'ekirala okulaba nti emmotoka ziri mu mbeera ennungi nga tezinaba kugenda kwongeramu amaanyi kulaba nti taxi ezipakira ku makubo tuzikuba ebipapula oba tuzikuba fine oba engasi mu lulimi Oluganda okulaba nti ekkubo libeera clear okuziyiza obutandu endala okubeerawo. Omwijuzo around about 8 wegi iyaru imyeke usanga basi zipakingire, taxi zipakingire, boda zipakingire hati itwe nkatauni kansu tekereza ngo kuba tutachejumbira mu bwangu ntugenda kutunga obuzibwaho abantu bayingi bafe niko twagamba nanka turugeyo twijifo kuno.